kulamusiza yonna gy'osinzira okutulaba n'okutugoberera ku BBS Telefina olutimbe gagadde nze Arafat Musoke mu kaseera kano ak'olutindo enkya y'olunaku luno olw'Emmande ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025 kitegeeza nti ne guno omwezi ogw'ekkumi nagwo kirabika nga tunasobola kubanga tugusiibula tugukubira bbayi omusajja we yabuuliza munne nti olina kye weekoledde ansi eyo si nnyangu nnyo kugifuna okuggyako ng'olina akyoli mu kubanga otekako emikono gyo n'amaaso go n'engalo gyo kyenjagala okuba nga nkwebaza ekyolunaku olwaleero ndi ne muganda wange Gombya okuvaako manaffe abansanja agro so tuze kutunulira ku bintu ebikwasaganya ku by'obulimi obulunzi n'ebiringa ebyo era nja kumusaba abeere ng'akumbulizaako ayo ngeno okweyanjulira n'oluvannyuma tubeere ku betuwayawayamu oba olyawo sebo buuzako kubaleba Ssaabasajja Kabaka waawo sebo abatulaba mwasuze muti eyo mwebala emirimu gye mukakalabya olwaleero ndi musanyufu kubanga nkyaziddwa mu studio za BBS Telefina sebo Lwansanja Agrochemicals Limited era nja kukutegeezaako mukwano gwange gwe yatuuliriza amanya nze Joseph Gombya era nga nkwasaganya ensonga ez'ebyobukugu wamu oboolyawo n'ez'ebyobulimisa mu Nsanja Agrochemicals Limited. Okay. Mukana wange Gombya wekituukidde essaawa zino oboolyawo amawanga naddala agali muno mu buvanjuba bwa Africa kireka nga tuba tweteekedde okusinziira ku nsengeka n'engeri embeera y'obudde gye zeetambula twetegekera kulima kubanga bwe ba sizoni ab'e Masaka Bondooza kati ebitala babiwanise dda gwe mwezi ogwa Museenene tusuubira nti abalimi bagenda kubanga ate oboolyawo enkuba ejja nga y'amaanyi nnyo okulima olwo nno tutambule ddala oboolyawo mpaka nga mu January kakati kapyaki ke mutuleetedde olunaku olwaleero okusinziira ku mbeera y'ensinga bw'eri omanyi abantu si buli omu nti ali mu byabufuzi kituufu amaanyi gaffe okusinga gali mu kulima naddala okutuusa eddagala ensigo n'ebirala ebikozesebwa mu kulima kati otunuulira sizoni nno nga bw'etambudde kuba ffe twagitandikirawo n'abalimi nga tubawo ensigo baagisiga ensigo eri mu mitendera egy'enjawulo kubajjukira embeera y'obudde yanjawulo mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga abamu baafuna mangu enkuba abamu balabika baakagifuna abalala bayingidde okukoola ebirime byabwe kakati enteekateeka yonna weeri tukuwa ensigo tukukubiriza okugirima obulungi wajjukira ensigo ensangi zino nnongooseemu esisinkana ebyetaago by'omulimi esisinkana ebyetaago by'akatale katundamu ate tunuulira nnyo n'embeera y'obudde kubanga embeera y'obudde ekyuse yandibyenka kalimu eri ebirime ebisinga kati omulimi watafuna nsigo ya mulembe ayinza okwesanga aviiriddemu awo kintuusiza ku kibuuzo kyagala okubanga nkubuuza essaawa zino ne gavumenti neeyina kampeyini gyettukiza okulaba ng'eyambako abantu ng'esinziira ku miruka gyabwe okufuna kasente akabayambako okusitula ebyobulimi bino pulezidenti yaga nti abantu bave ku ye akita kidda kyonka tugende ku nnimanga olima nga otunda nosigazaako ne ku mmere naye kitusinza okubanga tusanga ffe mawulire bwe tuli research gye tukola abantu abasinga balemeddwe okuganyulwamu ate abane bakifunamu abamu ekibalemesa kikiri kyogambye ekyensigo embi ne bwe bagisize n'okuba nti ezimu kaakati olwokuba nti nga bwe tugenda nti embeera y'obulimi tekyali predictable oyinza okufuna ensigo n'ogiteeka mu ttaka ate omusana ne gujja netasobola kugumira mbeera eyo kakati bwe njagala okukubuuliza omulimi ono muwa magezi ki oba ng'olinamu ne ku bika by'ensigo z'oyinza okumugamba nti okusinziira nga ffe Nsanja buno obudde ab'ekikugu kyaffe twatunudde nga oba otaddeyo kasooli gwe bayita bwati sagala ngereze nnyina kojjange taata wange omuto alina mulongo eyo yambulira kasooli nga ye bamugala longe 1 longe 2 longe simukolera kalango naye kegamba nga naye buli omu abaako n'ebikaabye so kati nsanje eno kakyako kemututegekedde kiyinza nti kati essaawa zino bwe mba kyentaddeyo mba kuswa tufumbidde ebbanga nga tulaba nti omulimi avuddeyo atya yejjeyo atya yenunudde atya twatandika n'ensigo gye bayita dike era mu matu g'abalimi bangi bagiwulira ensigo eyo twagivumbula ne tukolagana ne bannasayansa ne tugireeta wano dike nga omulimi asoofuna ensawo 45 mu eka bwe busobozi bw'ensigo yakasooli naye kakati endabirira y'omulimi esalawo kinene nnyo
okulaba nti ensigo yasobola ogiganyula asobola ogifuna mu kiri kye mwagikolera kye bagiteekerateekera dikke 1989 eyo nayo nsigo ndala lwaki amannya gaawukana zonna dikke naye tulina kye tuyita ecological zones ebitundu gye tulimira byawukana abamu balima mu nsozi abalala ku luyinja abalala mu bikomu lusenyisenyi kati buli nsigo naye mpulira bwemmanya ebyobulimi oli musajja mulimi tunayitanga babiri tujayitanga babiri kati buli nsigo erina amaanyi gaayo okusinziira embeera y'ekitundu wekifaanana n'ettaka kati dikke 777 ne tumutunuulira nti asobola okukola mu medium altitude ne altitude okyangu okitegeeza omulimi mu bitundu nga birimu wakava mu kikko otandise okwambuka tuyinza ogiyita medium altitude then mu nsozi embeera y'ensozi eyawukana n'ey'ekikko oyinza okuwulira ali ku lusozi nga gamba wayi waffe wanyogoga nnyo kubanga gy'okoma okgenda twali tusoma edda nga bagamba the higher you go the cooler it becomes ukajjukiraako kitegeeza nti buli woyambuka waggulu embeera ekyuka bukakkamu bweyongera kati varieties ezo tusobola ziteekateeka okusinziira ekitundu gy'olimira era bw'ojja tukuwabula nti ogenda kulima mu kiko atwala dikke ekitegeeza nze sina kumala gagula buguzi nsigo gye nsanze nina n'okwogeza okwogerako n'oyo gwenzojjigulako nti wayi njagala kulima naye ettaka lyange lya ku lusozisozi oba lya musetwe oba mu kikko ntwale ensigo ki ate tukomaawo twagala tumanye gy'olimira enkuba etonnyira myezi emeka season ekyo kikwatagana ne kituyita maturity ebbanga ensigo lyetwala okubanga etuuse kugikungula ng'osobola okumwokya ku sigiri kyetuyita physiological maturity awo nno ntuusiza ku kibuuzo kyange era kyennyina ekirala abantu bangi baffe seetaawo obutambala balima ebintu mbalaba nnyo mu ntangawuzi ekirato kyogera nkwegayiridde kakati ne batuga nti kasente kange kano kafunye kangasoke nkatwaleko mu byobulimi nagera ne bamugamba nti oyo kasoli wa myezi egyo myezi ebiri ayingira ogwokubiri ogwokusatu tannayita manya oluyange tannayita wadde oluyange kati kiva kuki ate nga mwemba mwatugambye dda nti oyo wa myezi 3 oyo wa myezi 4 myezi 2 kakati bw'otunuulira ekibuuzo nga bw'okiteeseteese bamugambye wa myezi 2 aba atuuka omwezi ogw'ebbanga ki natandika okuleeta oluyange kakati kasoli asobola okukola premature growth singa abeera stressed kasoli wamuteekateeka n'otamuwa byeyeetaaga tewamuwa bigimusa akulidde mu muddo olw'okuba afunye embeera ey'okuba nga nkakali emunyigiriza yeekengera n'agamba nti owaayi twandyesanga nga sisobola kupaasinga ono sisobola kwongerayo olunyiriri lwange kubanga buli kitonde ku nsi kiriwo kwongerayo lujegere lwakyo kiringa mwana nti bw'atalirabirwa bulungi nga notamuliisa era konziba bakuyita konziba kati mu butonde ebintu ebirina obulamu birina kyetuyita olulyo lwakyo lulina okusiga nga lugenda mu maaso kati singa kyekengera embeera enzibu kiyinza okukola premature ripening kiyinza okukola premature growth nekimulisa mangu naye nga tiba tekinazimba mubiri ogwo gwe kyandikozeseza okukola amakungula amalungi kifuneyoko amatono akiri kisigazeewo olulyo olulisigalawo okirengera so kisobolera ddala okuviira ku mbeera ekirime gyokiteekeddeteekeddemu ekikola premature growth naye ensangi zino tuli mu climate change embeera y'obudde ekyuse of eri global nsi yonna ekyuse season we twali tuzirowooza si bwe zitambula oli ayinza okuba ateeseteese emyezi 3 enkuba netonyere omwezi gumu kitundu netadda kati bw'oba n'ekika kya kasoli nga tekisobola kuyita mu mbeera eyo ogenda okulaba nga kinogose tekisobola kutuukayo tekisobola kutuuka ku makungula kuba kiba kyatondebwa nga tekisobola kugumiikiriza mbeera ya budde kakati awo wennyini we twesanze nga tuteeseteese varieties ezisobola okugumiikiriza embeera y'obudde tekulira bbanga ttono kyokka kuyita mu bukakali wabula n'okugumiikiriza embeera y'obudde mbadde njogedde ku dikke 777 ne 1989 naye season ng'emu bbiri twayongerako gye bayita ADV 2308W
Anne kakati obonyino bugobereranga nange nzijogula wobozze ku nsanjo olina okunoonya omulimisa n'akuyitiramu n'akunyonnyola kubanga batugamba nti knowledge is power bw'oba tosobodde kusaka magezi n'oba ne ssente ezikomawa tosobola ziganyulwamu okirengera kati eyo variety twagireese olw'enkyukakyuka y'embeera y'obudde ate eminwe ebiri kubanga twalina kasooli edda gwe twalimanga ng'aleeta eminwe bakuyita n'aweeka eminwe ebiri naye ennaku zino ate waliwo ogosanga nga wakamukamu katalina obusooli buno bwatuwomeranga ebutambala eyo babuyitanga bunnandi mubulina tetubulina obumanyi buno bukola emberenge bate njala kuta kino ekya kasooli onajjako eminwe nga mingi mingi ekirubirira ky'omulimi kufuna era we tuba tumukubiriza okuyingira commercial farming okulima okufunamu obutalima bulimi kulya yawaka olina okumuwa olulyo lw'ensigo nga lubazi kasooli abala alina okuwa omuno ogusukka mugumu variety zonna zenkoonyeeko ekimu ku lwaki abalimi bazettanira nnyo kubanga zikola eminwe ebiri zikola eminwe ebiri ate ne zijjuza ekikongoliro waliwo okubanga okola ebiri nga eminwe gy'amalibu okirengera ate era waliwo okubanga kasooli yeesaabala naye nga tazitowa ebyo byanjawulo nga bw'amala okazaamu enkaza bbiri ku musana n'oteeka mu kutiya ekutiya olaba erimu empeke nnyingi naye nga kiro teziwera okirengera ekyo abalimi nakyo bakyetegereza nnyo yensonga lwaki nkugambye nti variety zino tuzitunuulidde nnyo ate ne twongerako n'endala gye tulowooza olwo kasooli gw'okongola olaba ekiweke kinene nnyo naye nga kawewuka kiringa kipapula ekyo nakyo kibeera mu nteekateeka y'okkola ze tuyita hybrid seeds. Okay, kakati no nansonyiwa nze byenkubuuza bya mulimi ate mbuza kulwa munnaterefayino ono Kojange Ahmed Mpungu Mayanja, Kojange Kasimu Mpungu, Abduraufu Mukasa Mpungu, Abedi Mpungu batumireko kakati bo bali mu Bulunzi batuuke Gombe ekiseera kitukanga kyakyeya nga ento ina kuziriisa kasooli butereevu kakati omuntu oyo naye muyinayo we musobola okubanga nga nti kubaka waliwo abalima kasooli nga wakuliisa nte oba neze lwakuba mpulira nga abayonoonye naye ate bo essanyu lyabwe kakati abantu abo muyinayo ko ku kika kya kasooli naye nga weebyo oba gw'omufuula kyoyagala variety zetukozesezza ziri multi purpose nga bwe nzimenye nti nungi ku food security food security kitegeeza nti nungi mu kutereka n'okuba akawunga netuba n'obukuumi bw'emmere nungi kuliisa ebisolo bwe tutunuulira kyakyo avaamu wa mulembe bwe tutunuulira silage kasooli okuba nga tetumulinze kukola mpeke wabula ne tumusala n'akola omugaso omulala n'okola omugaso n'ayita mu processes endala ezimufuula ekyokulya ky'ente okirengera kakati ADV 2308 bamu breeding specifically ngalimu ebirungo ebyenkizo omanyi kati breeding ennaku zino bamwongeddemu teknologiya obuja ku kyetuyita fortified foods nkiwulira n'olima ekirime naye nga kirimu ekirungo ekyekinyusi ekijanja ennaku zino baagala kibeemu iron ekirungo ekiyamba ku bulamu ekiyamba ku bulamu bagala abantu kati balye ku mmere nga bafunamu ekinyusa akawunga kano kabenga abantu wekaba kafuse staple food nga amatooke gakendedde babenga asobola okufunamu emiganyulo basobola okufunamu ku birungo ebira wabeerako ekirina okugattibwamu n'akawunga kafuka ataako omugaso kubanga tekakyewalika tukifunira mu bleeding kati batukoledde kasooli ono ng'alimu ebinyusa ebisobola okusindiikiriza ente zaffe okubanga zisobola okukola ki okumulya otuwa amata agawerako Abdu uno Kojanga muta Abdul Kinobe ali kyaggweyo yomu kubakabye ennyo nga kyagge isa weise kakati alina ekibuzo kyakumbuliza kankibuuze nga aleme kubanga munango no Kojanga ayinza okutabuka nankolimira omukulu mumbulize batugamba rocket mubi okumufuyiza kasooli kubanga alwa mu kasooli mpaka kumalya so yensonga lwaki ku katali tatambula bayinza fuyiza ddagala ki simanyi oba ekyo awe nyini nga sinavaawo nga ate sinnakuwa ku ddagala ddala olina tuba na options kakati ekimu kusoomooza kwe tulina ntambuza y'amawulire
omulimi tasobodde funa mawulire matuufu gagenda kumuyamba mu nnimiro ye. Extension abo bannaffe tubayita extension workers abavunaanyizibwa okubanga bagenda okusomesa abalimi mu byalo gye bali okubatendeka n'okubawabula. Rocket yatta obuwuka kituufu naye tosobola kumwewala kubanga mulungi nnyo mukutta ekisaanyi ekisumbuwa kasooli. Wabula olina okumukozesa n'obwegendereza n'obutuufu bwayo. Enkozesa. Kiringa omuntu okukuluma Panado n'omira okusinga kwoyo gwaba kugambye. Bw'ate obulwadde bunnuma kamire nnya. Oba enkya nnyina gyendaga kamire eddala lumu eza wiiki. Tosobola kwewala kukozesa painkiller naye singa ogikozesa mu bukyamu esobola okufuukira ey'obulabe. Kakati eddagala lyonna lirina lebo kyetuyita akapande akalikwatako. Tulina ka section akabeerako safety precautions bw'oba wetegereza lebo. Kakati lebo etuwabula ne tugamba nti waliwo ekigambo kye bayita pre-harvest interval. PHI. Ebbanga wakati lw'osemba okufuuyira ne lw'onuula amakungula oba ne bw'okungula nti nfuyidde ennyaanya zange mbisaawo ennaku mmeka eddagala lino kubanga likoze litya liweddemu. Ekigambo kya residue kya mirundi ebiri kiyamba ekiwuka kino ekyandikomyewo nga bamaze okufuuyira nekisanga residue ne kifa. Wabula mu kiseera kyekimu naawe wennyini singa oli emmere ng'ekyaliko residue waliwo tabbu. Kakati abakulu bano abateekateeka eddagala bakyetegeeza ne bagamba tuwandiikewo ennaku ze tulowooza nti eddagala residue ziba zimulunguse. Kati Rocket oyinza osangako ennaku 7. Kitegeeza bw'ofuuyira eddagala eryo lindako ennaku 7 ziyitewo olyoka okungula emmere. Okirengera? Kakati ekyo nno njagala okizingiremu ne kano kubanga kadde ndaba kadduka era nakyo kiri awo. Akagambo aflatoxin nako kagattemu lumu. Kati malize ekyo ekibuuzo nako kagattira okwo. Aflatoxin abatulaba omukulu naye ajja kinnyonnyola. Alternative endala ya Rocket gye tulina ku busaanyi ng'omulimi wa kasooli tugiyita nsanja mamectin. Sanja mamectin ina residual period ntono. Kugamba okuyamba omulimi ono ataba takitegedde nti ofuuyira linda ennaku 7 okungule kati ojja kwesala lino lina ennaku nga 3 kimuwamu omwaganyo kubanga residual effect ntono si byaweyagalira esebo aflatoxins ezo tuziyita mycotoxins zibera yizo kiyita secondary metabolite ngenda kimenyamenya nga ngamba. Aflatoxin ava ku fungus empumbu empumbu Aspergillus flavus ne soko kannyonnyole mu Luganda bakategere kibayita aflatoxin. Aflatoxin buba butwa obubeera mu mmere. Yes. Naye obutwa obwo buva ku mpumbu fungus alumba emmere yaffe. Kati bw'alumba emmere n'alya ate akola abyafulumya obutwa obwo. Gw'olaba okukukula mukisa munene nnyo aflatoxin ziba zigenda kujja emmere begenda kukola obutwa. Empumbu si eza aflatoxins wabula yekola aflatoxins esobola okubeera eya maroon esobola okubeera eya cream esobola okuba enjeru. Gwe kasita olaba emmere yo ng'ekukudde esobola okutandika okukulira mu main garden mu nnimiro. Tukyogerako nnyo mu ntereka wano mu storage naye kitandikira mu nteekateeka y'ennimiro. Neno jibanika Watu wagoberera mitendera gya kulima kyanguyizibwa kasooli aterwa nakalumbibwa aflatoxins. Bogula ensige nafu erumbibwa aflatoxins tesobola kwerwanako. Kasooli bwaba atwala ebbanga ddene nnyo mu nnimiro binyonyi ne bimubojja ne bimuyuguluza akola omwaganya aflatoxins okuyingira fungus oyo okuyingira naleeta aflatoxins. Kati mu storage wano olwokuba kasooli tuba tulina omukaza ate nga fungus aganye wantu ewawewedde watuyaniridde ayanguwa nnyo mu storage okusinga ate mu nnimiro. Kati ne tufuna okukukula okwo bw'olya emmere erina aflatoxins egenda kufuukira ya bulabe mu system yo. Yes, baga ntinza n'okuleetera cancer. Okuleetera cancer. Ate kigambye aflatoxins ne bw'ozifumba tezi-breakinga down. Ne bw'ofumba emmere erina aflatoxins. Aflatoxins ezo zisigala ziri active. Temperature zino ezifumbirwako emmere ntono nnyo zi-breakinga down.
ate naawe ogamba nti kasooli ono yakukudde tetujja kumulya waabutwa katumuwa enkoko enkoko egenda kubiika amagi nga galimu aflatoxins okirengera amata gagenda kujja galimu aflatoxins kubanga wali sente kasooli yakola ki eyakukula era emu ku nsonga lwaki tulaba abaana abakona mu bitundu ebyenjawulo kubanga bali emmere ebeeramu aflatoxins teba ku mutindo okirengera so kireetera abaana okukona ojja kulaba nti pawudo no gwe bakola ow'abaana okunywa ng'obuugi singa baba ab'omutindo tebeetegereza bulungi najja katale abaana ne banywa obuugi obufaananako bwe butyo ojja kwesanga nti mutuufu tujja funa okukona kungi mu baana. Okay, nsaba otuweyo obubaka obusembayo naye ng'obuwa mulimi naddala nga tuyingira November ono mu kaseera konna ndowooza oyinza okuddawo nga November tumuyingidde okwekwata Nsanja Agrochemicals Limited kubanga kisookera ddala tukuwa ebintu by'omutindo ebikozesebwa kuba tukuyisa mu value chain okuviira ddala w'osiga ensigo eddagala erijja okuyambako okutta omuddo glyma katuba nalyo eddagala erikola ebirime ebyenjawulo kyokugeza kasooli nja mukuwaako eddala lyebayita Omega Plus akasaanyi tujja kukozesa eddala letuyita Nsanja Mamectin n'ebirime ebirala bingi bitasobodde kubuuzaako kuba twogedde ku nsigo soogedde ku nnyaanya ennyaanya esinga okusasula omulimi gye bayita Anso F1 fe abagituusa mu ggwanga egumiikiriza ekiwotoka ekirwadde eky'omuttaka eddagala eryenjawulo litwogerako ndowooza emikisa nagufuna nezaamu okukyazibwako wano nja kwongera okuttaanya ensonga ezo naye omulimi gule wantu eweesigibwa kuba eddagala lyaffe lisaasaana mu ggwanga ffe tulireeta ate bannaffe abalisembezeyo ne bali baleetera gye muli ojja kutukubirako tukuwabule kubanga n'abagezi bangi oyinza okubeera eyo ate n'ogula ebyefaanaanyiriza ekirungi ekintu ekigenda okukuleetera obutafuna mu kulima. Nsaba obeere ng'osibula omulabi wa BBS Telefayina olwawo abalabi ba BBS Telefayina mwe bali kubanga mutaddeko era nja kubategeezaako emwami musoke nerabiza okutegeezaako nti tiketi z'amasaza fayinaali oli owagira ki ndeka ononya kuseka gwe buseze ndiwe Butambala oliwe Butambala ne Bulemeezi oyinza ofunayo gwe wekwatako olwogamba tugende noono tiketi ku Nsanja Agrochemicals ku matabi gaffe tuzirina agyetaaze osobola okujja ku matabi gaffe aga Nsanja ojja tusanga ku Beni Kiwanuka Street tutunudde mu totaal eyo erinanye wali Shoprite opposite Equity Bank mu Container Village weetuli mu kizimbe kye bayita Nakivubo Plaza nawo ojja tusangamu Masaka Budu Street okunana muto hardware n'embala gyetuli lw'ebikoona lw'ebikoona ova ku yadi ya URA n'ojja tusangayo n'embale gyetuli ku Cathedral Avenue okunana Bank of Africa oba oyinza okubaako kyoyagala okwebuuzaako oyinza otukubira ku 0775 7 atulaba tetuyinza kubanga tusukkawo njagala okwagaliza ebirungi ebiri mu lunaku olwaleero n'ennaku endala. Assalamu alaikum Ssaabasajja Kabaka awangaale.